akyatufuga nnyo munansonyiwa okwogera bwe nti bwetuba nga tukyalinamu endowooza ey'ekigwagwa bwetuba nga tetusobola kufumiitiriza ne tutula wansi ne tufumiitiriza Museveni akyatufuga nnyo kyova olaba era akola byakola byonna lwa nsonga yatusoma naye ffe tulemeddwa okumusoma n'okumutegeera ndabye bannayuganda bavuma Ssaalongeri Lukwago olw'okuba avuddeyo n'akomplaininga n'agamba SFC si yeyina okuweebwa contract za constructions si yeyina okukola ku by'enguudo okutereeza ebinnya mu nguudo z'omu Kampala mumulumba mumuvuma awakoze kikyamu ki akugambye amazima kyongamba gwe munnayuganda ategeera era alowooza tomanyi nti this is a political move nti ebinnya by'omu Kampala it's a political move gwe wagambye gavumenti ne badde talina busobozi bureyizinga ssente nefuna omuntu omutuufu nemuwa contract n'atereza ebinnya by'omu Kampala omu naye bannayuganda kiki owulira SFC Special Forces Command eyina kukuuma Yoweri Museveni eyina kukola ku bya butebenkevu naye olwaleero SFC gyetuwadde contract eddaabirize ebinnya by'omu nguudo z'omu Kampala of which bali nabo oyo yeeyita bali nabo komanda wa SFC atwala SFC ye mukyala simanyi bali nabo simanyi bikoze bitya si yabadde atambula n'ekisaka wabula Muhoozi yabadde atambula n'ekisaka Muhoozi si yakulembera SFC era si yagikomandinga wabula bakugamba SFC tugiwadde contract ya biliyoni 2 Muhoozi yali mu kutambula n'ekisaka mu Kampala ku streets z'omu Kampala embaata ya Anet netala abantu ebyo byabufuzi that's a political move mulumba Lukwago SFC kuva ddinga yeyina okuweebwa contracts kyogamba mu ggwanga tetulina mu companies ezirina expertise mu kukola mu construction tetulina mu engineering companies wano nimbaata gye nnengedde ngamba nti temulaba SFC teri mu buli bwanguzi eri mu kuddaabiriza Namboole nengamba laba bano olwaleero ani abadde company kize bawa contract okukola enguudo company kyezifuna contract za gavumenti era bani bannanyini company ezo era lwaki tezikolebwako oversight tola bagenda kutufuga nnyo omanyi Museveni ye yatwala amagezi azza kozesa obukodyo bwe obu neetuganya okuwiiga n'okububuuka Museveni ye muntu ajja n'akuliyetingawo ekizibu ate n'ajja ng'omununuzi olwo ne mukuba mu ngalo olwaliwo tubabuuza kyogambye ebinnya by'omu Kampala bizzeewo ku mulembe gwa Muhoozi nga batandise omutinkiza nti yeegwanyiza ntebe ya ggwanga SFC tugiwadde contract ate ani atambula n'ebisaka ye Muhoozi buli kimu bagenda kukiteekamu amagye bakimilitarizing boonoone bajje nga abatereeza bo bennyini be boonoona ate ne bajja nga abatereeza lwansonga batumanyi obwongo bwebafu olwaleero buli institution yonna bagimilitarizinze munenya Lukwago yali ku gundi yali ku committee ku gundi technical committee eya Kisaka ani alonda bisaka bwe bagamba nti budget releasing wa okola enguudo z'omu Kampala ntono lwaki tebagirayizinga omusolo gwonna ogusolozebwa KCC egulagawa lwaki si gwe gukola ku nguudo z'omu Kampala n'okuddaabiriza ekibuga olwo babalaga nti buli kimu kyonna Uganda tewali institution ekola okuggyako magye ge gasobola okubaako ne kigatereeza mu ggwanga buli ewasobye magye ge gayina okugjawo ninga magye ago we baleeta ani agakulembera ye Muhoozi yakulembera mu maaso awo Mwami Museveni watuusizza bannayuganda. Mwami Museveni akulowoozesa nti amagye ge gakamala byonna mu ggwanga Uganda. Bannayuganda bwe bavaayo ne beekubira enduulu ne bagamba nti bannange institution za Uganda zonna zikulemberwa magye. Uganda tekyatambulira ku mulamwa gw'erina kutambulirako, etambulira ku nfuga ya military
abasinga obungi nga bagamba nti oyo propaganda, mwogeza bukyayi kubanga temwagala mwami Museveni. Kyannaku nti enguudo z'omu kibuga Kampala ze zisinga okufaanana obubi ennyo. Ze zisinga okubeeramu ebinnya nga biringa empompogoma za Walumbe ettanda. Naye kyewuunyisa nti ate kye kibuga ekikulu eky'eggwanga. Bw'aleese abantu abasuubira okutereeza ku nguudo z'omu Kampala, atugambye nti militale yegenda okuzitereeza. Si kuzitereeza nti baddemu bazimbe enguudo empya, wabula okuzikuba ebiraka nga bw'eri nkola ye nti Kampala ye bamukubamu bukubi biraka. Kyannaku nti Muhoozi yakulembeddemu batugamba nti militale yezze okukola enguudo, naye ekulembeddwa Muhoozi. Muhoozi si ye jjeno nti yakulembera militale, wabula ye bamuleese buleesi nga munnabyabufuzi gwe bayisaawo, mu kabonero ak'okubalaga nti oyo gwe tubalaga ye pulezidenti wammwe agenda okuddako. Atandise okulambula ekibuga kye ky'agenda okubeera ng'akulembera kubanga omukulembeze w'eggwanga ekibuga ekikulu era kye kiba ekibuga ky'eggwanga ekikulu ky'aba alina okutandikirako. Nti okubalaga oyo yagenda okukulembera eggwanga atandikidde mu kibuga ekikulu ng'addaabiriza enguudo. Muhoozi yatandika ddi okuddaabiriza enguudo? Bino bye babagamba bannayuganda nti mulina okuzuukuka ne munoonya obuwanguzi bwa Uganda gye bwabulira, ne mulonda omuntu agenda okukulembera eggwanga lyammwe asobola okutegeera ebizibu bya bannayuganda, so abo abagenda obbatambuliza mu nfuga ey'ekinnamagye. Kati bakulaze nti buli kintu magye ge gakyenyigamu. Bakulaga nti gwe munnayuganda tokyalina buyinza, ne bw'osoma n'omalako tolina mulimo wano mu ggwanga erya Uganda. Abaana bameka abatutte obudde nga basoma, naye emirimu gye basoma wano mu ggwanga bagenda kugikolerawo? Nti nedda, abaana bamaze okusoma, balina diguli zaabwe, bafulumye mawanga kugenda kukuba by'ey'omu bazungu. Emirimu gye basoma nno ate si gye batutte okugenda okukolera ebweru. Munnange osanga oli alemereddwa ng'awunzika agenze kwoza ttooyi, awunzika agenze kunaaza bakadde, ne diguli ye ku mutwe. Si lwakuba nti byasobola, si lwakuba nti yayagala ennyo, kubanga emirimu gye yasoma mu ggwanga Uganda tagifuna, talina wagenda gikolera. Abakulembera eggwanga lino olw'okubeera nti si bannansi, baagaliza baabwe ne waba oli teyakisoma ekintu, bamukakaatika waayonoone naye ng'afuna ensimbi ezimubeezaawo ne famire ye. Kati gwe munnayuganda osigalidde wa? Ensimbi z'abakadde bwe zibakutaddemu okukuweerera osome, olwo tezifudde ttogge? Bw'oba ofunye kyansi n'ogenda ebweru okkuba ekyeyo ogambako nti kale waakiri. Naye bangi nga bamaze okusoma balina diguli zaabwe, naye nga n'obusobozi obubatwala ebweru w'eggwanga tebabulina. Era okkakkana otandise kwetikka migugu mu owino, abandi kuvuga boodabooda mu ggwanga Uganda. Bwe tubagamba nti tusituke tulwane, tuba tetulwanyisa gavumenti nti tetugyagala bwagazi. Tuba twagala okutereeza ebyo ebigenda okugasa bannayuganda bonna okutwaliza wamu ng'eggwanga Uganda. Buli kitongole kibeere nga kyetengerera nga kikola emirimu gyakyo mu bukugu bwakyo bwe kirina.